mwebale gondera maama webalire ddala mwana wange nsiimye nnyo maama essanyu eringi lyerinkaabya nsiimidde ddala maama mukama akuddizeewo byonna kubanga simanyi maama simanyi kyendibawa simanyi mukama aba abaddizaawo essanyu lyerinkaabya mwana wange mbaagaliza mwembi olugendo olulungi mwebale gondera maama era mugendera awo mukama abongeremu obwangu abawe n'ekisa bannange nsiimidde ddala nsiimye lakuma naye webale gondera maama senga basenga abo basenga abo bakwata ku baana baabwe kubanga natuuka nennemererwa nga sikyalina naye basenga abo bebakwata ku baana baabwe naye bannange basenga mbeebazizza nnyo maama mbeebazizza nnyo bannange mwenna nsiimidde ddala ate mwebale nakwagala maama Ameriya mwebalire ddala kubanga singa temwamwagala ate nga naye teyabaagala mwali badde wano temuliiwo Mande kangulira abagunzi. Anjo makalima mafatu kugulira. Ha. Tukutulira ko. Olaba mwala katonda byako. Munga tuwekujira. Are you excited? Happiness is killing someone. Happiness is killing you. Akamanyi bulungi akubira ddala Cheka mu Range Rover. abaana bano omwebaza ki ate bagendera bane sina kirabo simanya kya njawulo ni kyakoledde bino ebintu byange kirwa byali Bakijja bashiba. Ameriya ono omwana abuyambage wano abantu bangi tebalabawo baana bwe bati gwe kiye nnyo kubanga nali mbaddeko n'ababi katulire mba n'omulungi mba mmanya omugaso omuyambi wa Ameriya amutwadde namulandu Range Rover mama tula mu Range Rover tula ne bakadde be amina tujagaana wangi ati namulala wokusatu batule wano Wano omu wa maaso. Rama jangu mugireyo. Ana da fayafa ka tuzwe wetu. Yara ma tuvuge. Ami soko vayo. Wanji Alani. Julie. Ewan. Mugenda bawusamu. Kyayina obudde. Kyayina obudde tugenda kweditinga bulungi ebintu byaffe bulungi. Bishi. Budde weebuli. Nti muzze. I think tukome wano singa okubeera. Tutambule mpola. Ne baba omulaba. Obiwulidde Ibra. Wanji? Nawe muwulidde be bano ba Madina andi Makka. Makka andi Madina. Okay, tweyanziza nnyo tweyanze. Mugenda kulinnya nnyonyi ki? Iti. Esimbula sama. 12. 4 hours, si 2 hours. Okay, kitegeeza kati. Ono waliwo obuntu bwe balina okungattirako time tukyagiina. Sawa mugayanira kutuuka eri.
bagenda kujja batuulako. Bajja tuuka mirembe. Kozi internet ebaako. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. By names I'm Ibra Keys nga bulijjo. Tetukola entertainment kyokka. Era bwe kituukako ne mu kyeddiini. Kuba munne ndi musajja musiraamu. Ate era kino kinkakatako ng'omusajja omusiraamu. Omunaku olwaleero nkwataganyeko n'omukyalo ono agenda tubuulira amannya ge. Ekiri mu kugenda mu maaso nti munnange ng'era bw'omanyi nti akaseera katuuka butuusi. Akaseera ke katuuse okubeera nga munnaye Allah yamuyise mugenyi wa Allah agenda ku nnyumba ye ya kati message ejo wali osindika ojina. So tugenda batuwayamuuko naye. Wali osindikira bot no. Assalamu alaykum. Jimpelezi. Ogamba ojage. Niyo kyategeera. Ogenda we sawa zisoko okubuulira. Ngenda Makka sawa. Ogenda Makka sawa. Owulira otya? Ngenda bulungi. Olugendo luno walutegeddeko? Olugendo luno lwangwako bubi. Nali awo nga mukama wange atuuka ajja nga ngamba munnange Hajati kubyeko surprise. Ng'omubuuza surprise ki? Nate teyangamba nakungamba nti kubyeko yangamba nakungamba nti kuba yatuuka najja agamba Hajati wadde humura omwezi guno. Paka Red Bull. Nempulira nga sikyabitegeera nempulira essanyu. Mpulira bulungi. Junior. Ono omukyalo omuyita Oyo omukyala mukolera alinda masimbula kuba nkyali ku airport we mavayo nkunja kugenda kugana simbula. simbula. Mukolera bukolezi. obadde mazina ebbanga ki? Nakamala naye tugenda myaka ena gyawe. Myaka ena. Yakujja oli mukozi bukozi. Just mukozi bukozi. Mukozi bukozi. Temuyinaako yadde akasaayi. Ndi mukozi bukozi. Naye ebbanga lye mmaze naye sibeerangako mukozi. First day katuuka bandeeta nga nina ebizibu byange eby'engalo sisobola kwoza. Eby'engalo? Engalo ziguma sisobola kwoza. Naye ng'ate nzize kola era nga ngenda kusasula. Omukyalo oyo teyankaluubiriza, yanzikiriza. Mukyala ki? Mukyala Amelia Nambala. Yanzikiriza nga bwe nali nga sisobola kwoza ng'ate emirimu egisinga era bw'oba ogenza okukola teeka obwere olina okwoza. Teyankaluubiriza, yansembeza nangamba tewali buzibu. Teyakomala ku ekyo bwe yakkiriza ate era n'aleeta omuntu n'anyambako okwoza ng'amusasula ate teyansalako musaala. Kati akuwadde umura olunaku olwaleero? Olwaleero ampadde umura. Kyebaliza Allah. Well, omugenyi wa Allah munnange agenda ku nnyumba ya Allah agenda kubaala amaga agenda Makka ne Madina. Ko munnaye si kyangu kera kumakya Allah n'akuyita ogende ku nnyumba ye. So kati munnange mwana muwala ono essanyu lyawulira mukozi owa mukyala Amelia Nambala naye munnaye avuddeyo n'agamba kampa omwana ono umura oba olw'ebirungi by'omukolera ki? Allah yasinga. Mugenda kutekinga in. Byonna bye wadde osaba kino obadde okisaba? Nakisabako. Kozi mugenda 12. Naye siina Checking up hours. Okulaba ku passport. Nsobola okukola kino omukyalo oyo yakola Ndagamuntu Express, Passport Express, byonna byafuluma. Kugenda tofaayo obudde weebuyina topapa wali olwo ng'akinkubako nkuwadde umura. Bane kati ogenda linnya ennyonyi Yesu sito gisindikide abasinga mugenda nga bakadaama naye kati kugenza jja sikolawo omuloma simanyi nakumanya. Oyinza mugamba bigambo omukyalo na Amelia? Tenyinza omugamba musabira Allah. Allah ayongere okusumulula asumulule buli kimu amutaasa ab'enkwe ab'ebiiso abayinza omutunuulira obubi amuteere baraka mu mirimu gye.
Amelia wanje bannange n'abazira w'ensi eno lwaki oyogera bwoti gwemanya ekyo ekintu ky'okoze tekikoleka mutiitiizi ani nze yakinkolera eyange yakinkolera nali musse bayithawe kampisewo akantu kano nyongera okwebaza abamakamu travels wamu ne Haji Kabuye Musa okwebaza nnyo okwebaliza ddala nange nsaba Allah wajja akuddizeewo era akumalire ayingire mu nsonga zo zonna eziganye ko omukyalo ono nga bwemulaba nange wenali actually that was my first time to go to Umrah naye nga mwana muwala ono manyi kyawulire essaawa zino Amelia ekisookera ddala oli mukyala mukatuliki mukristaayo kyonna kyekimu gatsi ozijjawa ezigamba nti munnange ko nne si byangu ogamba nti munnange omwana ono komuteekemu ennyonyi komuteekemu omulogende munnange nze abankuza basiraamu ate nakule mu basiraamu ne jjajja wange musiraamu azaala mama wange kakati nenkula nga ndi mu ddiini ya kisiraamu ate munaye mukama naye byaleeta bikwewuunyisa nti n'abantu bonna bentera okukolagana nabo abeekwatagana nabo enamba esinga basiraamu era omusiraamu kyatakola nange sikikola omusiraamu ekitayingira mu nnyumba ye nange tekiyingira mwana omwana ono omuyita otya omwana oyo muwala wange bamuyita Hajati namutumire Hajati kuba yajja nga musiraamu anyambako waka she's a maid omufonzi osinziira ku kyogamba nti kati omwana ono kamuwe Umrah biki byakoledde gwe byogamba nti kuba munnange ango anti munange olaba Ibra buli lwobeerako n'abantu ababi oyiga okwagala abantu abalungi okitegeera bw'oba tobanko na muntu mubi bw'ofuna omulungi mu bulamu bwo oyinza okitwala for granted naye nze nali mbaddeko n'abantu nali mbaddeko n'abakozi nga ogenda otuuka ewaka nga atuzimbidde anyizi ogenda otuuka ewaka nga ate olina mulagira kola kino emirimu gye yugira naffe omanyi nti ky'obukozi fenna tuli bakozi naawe oli mukozi kubanga olina gwokolera okitegeera kati naawe oba olina emirimu gyo egikakatako kati okudda ewaka ate wano waddugala ate kino omulagire kino bali naye omuntu nga yeetuma yekka nga respecting omulimu gwe ye muntu gw'obugamba nti onodda ewaka olina stress n'otabawako mu buliri omwo genda okulaba ku luggi kokoko anti oli bulungi tekisangika bali tubaddeko abantu etafaayo oba olidde oba tolidde oba onywedde omalamu nga bampe ku kyokulya naye ono amala ategeera mbu anti ayagala kati kyakulya ategeera esooka ayagala abaana bange nze nsobola okujja omwana mu ddwaliro nenteekaawo nesitamanya nti agenda kudda musawo mmeka omumira eddagala ye yamanya nti yedde ku mwana eddagala nze sawa bweziti anti omwana alina okudda muki kubanga mwe single mother kati kizibu nnyo okukwasaganya ebintu byonna wamu nga gwe omukazi kati omwana olina omutwala mu ddwaliro olina okumuwa eddagala olina okumanya time nti kati zinamiza eddagala kati eyo paati eyalibadde ezitowererako aginyamba kati nagikola bulungi perfect bifadi nti olina abantu abalala bosekulire balinga babiri bogiridde Umrah kati omulala wajidi oyo mulabidde ebbanga naye wajidi ye muntu atali mululunkanyi ye muntu omukwata mpola ekyakakaseeko ddala ogamba nti butuufu wajidi asanayo ekintu twagenda last year nagenda nga ngaba essimu nga ngaba ebirabo biki naye wajidi nga talina ssimu naye wajidi yalulunkanako kwegamba musajja mumativu mu mutima nti bw'aba kukolera n'oba nga tolina amukisa mu mutima osobola okumuleka paka nga waali obana n'abeeraawo nga tanoomye nga bulaga kikkakatako naye ye tayinza kugamba nti oba kino na kino oba banyambe kino na kino kati munnaaye ne ŋŋamba waaye ate ng'alina kyanyongedde okubanga omuntu yenna bw'aba alina kyakwongeddeko you have to appreciate owadde abantu babiri Umrah adde abantu babiri tusaba Allah ow'ekitiibwa ayongere okuba nga akugaziriza ebyenfuna byo amiina wojje ayongerezeewo emirundi n'emirundi amiina era naawe ayingire mu nsonga zimbeera buli ne munnange ekintu ky'okoze si kyangu amiina saba Mukama nange neebaza Mukama akinsobozesezza Sheikh salamu alaykum warahmatullah oli mungu wa Allah kimanyi gwe sigo gusoose okubanga munnaaye oli ogenda kukuumula kuba munnaaye tusaba Allah naawe akwanguyize byonna byogenda okumusaba ate munnaaye n'omukyalo ono kyedi mukweraliikirira abantu Katonda mugazi kusaba muwa abundance simanyi kukinyonyola mu Luganda naye tusaba Allah muwa abundance Amelia kyedi mukweraliikirira bonna abagenda tebalinnya ku nnyonyi wajidi oli olinnya ku nnyonyi kati wajidi Mukama atusaba naye kati oli oba gwe gusoose aŋŋambye mbu passport sima
abamba agendayo kuba bwakadaama kubanga nze muna ye agenzeyo munne kulambula nyumba ya Allah. nkyebaliza Katonda nange kubanga nze essanyu ly'omuntu lyessanyu lyange. Kuba Mukama yagamba okulaga nti tumwagala tulina kwagala bantu. Rahuma bonna bwakedde munne Allah n'amuyita ku nnyumba ye. Ensonga zino wabadde ozimanyiiko nga maama oba nezaguddeko bugu? Kale omwana yakiŋŋamba nendaba ng'ekirooto era nasooka neŋŋamba omwana byaŋŋamba bituufu oba si bituufu. Naŋŋamba maama nkwetaaga nga 26 27 tulinnya ennyonyi nemugamba Rahuma okakasa maama kituufu ŋŋenda. Neŋŋamba njagala era nzije ndabe ne ku maama oyo ssente mmeka zaayiye mwana oyo. Bw'atalina bw'amuyita yajja okumukolera awaka naye n'agamba omwana kamutwale Maka okusinziira ku mirimu gy'ankolera n'abeera omukakkamu gyendi naye n'omwana n'abeera omukakkamu gy'ali. Naye mpulira essanyu epitirivu maama Amelia okutwala omwana wange Maka. Mpulira essanyu epitirivu ennyo era nsabira Mukama amuwe omukisa. Buli kyakola kyonna kimutambulire bulungi. Nammwe mwebale kukwatagana naye bulungi n'abalera ate nammwe ne mumulera. Mukama abawe omukisa.